Kyava ku kiwo olunaku luno olwaleero akutuusiddwako mukadde waffe Robert Ssenfuma era nga ono amanyiddwa nga Bob Cash, Bob Smart n'abandi bamuyita Uncle Bob munaddala enkerembe oba abaana abato ng'asinziira mu ggwanga erya United Kingdom oba Bungereza bw'atyo muzzukulu w'omutaka Gabunga Essagala Buwaya. Kyava kuki omukulu w'ekika ky'emmamba Namakaka okumuyita Gabunga. Bassebo ne bannyabo mu lume eggumba amazzi gawole mbalojjera ekyeya ky'essana engeri gye kyeberengula obuliro n'engeri enkolo gye zitwalamu emmere okwagala okugimala ku lujjuliro. Bannanga omukazi ow'entatankiriza yaliisa bba ku mwaka amangu nawankubadde ate ye ow'endabirirwa ebbuga alya ssabe. Gaabasanya ndaba amayengo g'ennyanja saasobola kudduukirira. Bannange ntudde ekisajja kikulu wambwa kyatuula mu lumbe lwa Wante era ntudde olukukuza mbugo n'olusiriza ntamu genda akawungu k'emmandwa keeyita mu bikajjo kubanga kiwajja okulaba okyekkaanya amaaso g'omunyaga ekkaanya omunyale. Bannange maziga ga muzira munnange ate gakalira ku nnyago kyokka ate n'ekimmula amabidde agakonye Abaganda abaasooka baagereesa nti kiva mu ntumbwe. Kyava kuki omutaka Gabunga okumuyita Gabunga. Bassebo ne bannyabo okusinziira kw'abo abataganjuzi b'ebyafaayo balina bingi nnyo bye boogera ku mutaka ono ayitibwa Gabunga naye abamu bakikkaanyaako era munnange bakikkaatiriza nti omutaka kati ayitibwa Gabunga naddala jjajja w'ekika kino amannya ge ye yali Mubiru. Abamu batugamba Mubiru yava ebumogere eyo okuliraana Kavirondo era olw'emisango munnange egyali giziddwa abaana be bw'atyo Mubiru yasalawo asomoke n'abaana abo ng'anoonya ate gy'anaafunira obubudamu olw'ensonga abataka baali basalidde abaana ba Mubiru omusango okubasinga oluvannyuma ate nabo gubasinge baliwe. Mubiru yalaba taabisobole bw'atyo n'akwata abaana be n'akwata eryato lye lye baali bayita Nakibuuka bw'atyo Mubiru n'asaabala. Mubiru bw'asaabala yagobera mu Bwakabaka bwa Buganda era ebyafaayo bitugamba bayita ku mazzi okwo oluvannyuma ne bagoba mu Busiro ebuwaya eyo Essagala era omwalo Mubiru gwe yagobako ate munnanga oluvannyuma nga womanyi nti kyabanga mu mpisa y'Abaganda ng'omuntu yenna oba ayise ku mazzi oba ayise luddawa ng'alina okweyanjulira kabaka. Naye ebyafaayo bitugamba nti Mubiru okujja kuno yasanga kabaka Kato Kintu yalamula Obuganda era batugamba nti Mubiru yatuuka kuno ku mulembe gwa kabaka Kintu. Kale nno bw'atyo yabuuza abantu ewa kabaka abaaliwo abataka mu biseera ebyo ne bamulagirira ewa kabaka agende yeeyanjuleyo. Wabula munnange sijja kulwisaayo watuuka ewa kabaka Kintu n'amweyanjulira nga bw'azze mu Buganda era n'amweyanjulira n'omulimu gw'ayinamu obukugu era Mubiru ono yali ayina obukugu obw'okubajja amaato. Mubiru yali ayina obukugu obw'okubajja amaato kubeera naye yajjira mu lyato lye lye baali bayita Nakibuuka okuwunguka ate okujja eno e Buganda. Wabula munnange sijja kulwisaayo Mubiru bw'atuuka kuno bw'atyo ne ayanjulira kabaka Kintu nga bw'alina obukugu bw'okubajja amaato bw'atyo ne kabaka Kintu kye yakola nga munnanga asiima omulimu gwa Mubiru ogwo era ng'amukwasa okukuulira empingu ye ey'oku mazzi ng'era nga y'abajja amaato ga kabaka gonna ag'eggye lye ery'oku mazzi. Bw'atyo kabaka munnange n'awa Mubiru embazzi bbiri. Embazzi emu baali bagiyita Nakkunga n'endala embazzi baali bagiyita Balyamanyama era Mubiru n'atandika ng'okubajja amaato nga yeeyambisa embazzi ezo ezaali zimutoneddwa kabaka Kintu kubanga munnange emiti gya wano oluberyeberye gamba ng'emiti emivule emiti emikebu egyabaggyibwangamu amaato edda gyatuulangamu emisambwa. Kale nno Mubiru buli we yabeeranga atema omuti ogw'okubajjamu amaato ga kabaka yagambanga nti sinza kutema wabula Balyamanyama yakutema olw'ensonga bw'ataayogeranga ekyo emiti egimu ng'emivule gyayinzanga okululuma. Kale nno yamalanga kwogera bigambo ebyo olwo ate munnange olwo omuti ne gugwa wansi nga gutegedde si muntu yagutema ne we gwabanga gwakululuma obanga mulimu ekigutuddemu kyakwatanga mbazzi ezo Balyamanyama n'endala eyitibwa Nakkunga. Embazzi eno naddala eza Mubiru ezabajjanga amaato
zaterekwanga omutaka ayitibwa Muyanja. Omutaka ono ayitibwa Muyanja ng'asinziira ku kizinga Bussi ku kyalo ekimanyiddwa nga Mukaka, ye yaterekanga embazzi za mubiru ezabajjanga amaato munnange mubiru ya omulimu gw'okubajja amaato kuba Kabaka yali agumuwadde gwagenda bukwaku nnyo, era amaato n'agabajja mangi nnyo ne gabeera ku nnyanja nga mayitirivu nnyo, kubanga Kabaka yamugamba abajja amaato ag'ejje lye erinaabeera ery'oku mazzi. Kale mubiru omulimu gwe yakola obulungi ennyo. Kati amaato gano olw'okuba nti gaali mangi gatandika okubeera nga agamu gamaze okubajja nga gagenda gakuŋŋuusibwa embuyaga. Kaakati abaalabanga omulimu gwa mubiru gwakoze omulungi bwe gutyo nga bagamba nti omusajja mubiru abajjizza amaato mangi nnyo, gali wali gabunga bubuuzi. Kaakati mubiru ono ne batandika okumukazaako erinnya eryagabunga, ne bagamba ogenda owooli owagabunga olw'amaato amangi ennyo ge yabajja ne gabunga nga gabungeesebwa embuyaga. Kale nno ekigambo kubunga kiva mu kubungeesebwa, gamba ng'embuyaga amaato ne gabunga agamu ne gagenda eyo ku mazzi olw'obungi bw'amaato ate bwe yabajja. Kale nno erinnya mubiru bwe lityo ne libula, n'atandikanga okuyitibwa omutaka Gabunga. Ne gye buli eno yakulira empingu ya Kabaka ey'oku mazzi, naye ng'olubereberye yali mubiru, naye olw'okubajja ennyo amaato ku mulembe gwa Kabaka Kintu, bw'atyo n'ayitibwa Gabunga. Nze Kanoonya Juma omulangira Nantatembeka afubutuka e Bukerekere eyo mu Busiro, bannange mulimbula bazinga. Bassebo ne bannyabo kaweefwe gwe tuliko wakugula ebitabo ebiyitibwa entabiro y'Oluganda olw'edda, era nga munnange kaakati mu kaseera kano kenjogererako tuyina kopi 18 nga mukadde waffe Bob Cash oba Uncle Bob aguzeeko kopi eziwerera ddala 6 ne tuzigatta ku kopi 12 ze tubadde tulina. Bassebo ne banyawo twetaaga kopi 10, naye nga buli kopi egula emitwalo 4, n'olw'ensonga enaawe tolimwa kutusuulayo mukono naddala ku nsonga z'ebitabo bino ebiyitibwa entabiro y'Oluganda olw'edda. Twagala kubisiga mu kigo kya St. Bali ku ddembe okubikuumira eyo ku lw'abaana n'abazzukulu okubisangayo. Ekirala bassebo ne bannyabo ndi wano okubategeeza audio ya Buganda empya afulumye, osobola okukwata ya accent akatonotono munnange nojja mu inbox yange n'engikuwa. Ate ekirala bassebo ne bannyabo abaagala ekitabo ekyengero 1500 n'omusobyo nammwe muntuukirire mujje mu inbox yange. Ekiraba ne twetaaga kamera eneekwata olutambi oluyitibwa ennambika y'emikolo gy'obufumo mu Buganda. Omugagga naggagga asobola otusiga mu kamera eneekwata olutambi oluyitibwa ennambika y'emikolo gy'obufumo mu Buganda. N'olw'ensonga eyo kubanga twagala kukwata byabuwangwa bya Buganda kubiteeka ku ntambi naye tetulina kamera yaffe, kale nno tugende maaso n'okusondera ssente olutambi luno oluyitibwa ennambika y'emikolo gy'obufumo mu Buganda, naye nga yo kamera twetaagayo omusajja naggagga ayinza okugitugulira. Bakadde bange ndi wano okubategeeza, mbakalaatira mbakuutira muyingire ekyombo ky'olulimi Oluganda ebyafaayo obuwangwa n'ennono. Ye gurupu yaffe tugattanga abagazi b'olulimi Oluganda, osasula membership fee ya mitwalo 3, era munnange gwe enaakwatiddwako sente oziyisa ku nnamba zange ez'essimu ze zino. Airtel eri +256 751 476190, MTN yo eri +256 788 461228. Gwe wenna anaatuyambako mu bintu ebyo munnange tujja kuba butoola kibbo na mmere. Ebyobuwangwa by'ensi yaffe eno Buganda tulina okubimanya ne Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda wangaala.